Kadama TV, Kadama ayagala kubuuza ku kintu ky'okubeera nga ye nga kennyini ayongezayo contract ye. Bw'aba ayongezayo contract ye nga takolaganye na kampani oba offisi yamutwalayo, ekintu ekyo kibeera kitya? Tugambe nti ayongezaayo myezi ebiri, myaka ebiri, naye ono gwe tugenda obaleetera ye bamugamba ayongezeeyo emyezi 6. Emyezi 6 egyo ani aba ayina obuvunaanyizibwa gy'oli? Era bw'ogwako ekizibu ofiisi yo osobola okuddukirayo oba tosobola kuddukirayo? Ekibuuzo ekyo bakadama bangi abakitubuuzizza, naye nga mulina okumanya nti kampani kasita ekusayininga emyaka 2 n'egamba ogenze mu nnyumba eyo tukusayininze emyaka 2, emyaka 2 egyo ne giggwaako, gwe kennyini n'obeera nga osazeewo weeyongezeeyo contract yo nga tosoose kubuuza kampani oba temutegeeraganye na kampani oba offisi yakutwalayo, awo obeera ku lulwo. Kampani ye beemanyi nti wamala okukola emyaka gyabwe 2 gye wasayininga. Kati bw'oddamu n'osayininga ne bwe gubeera mwezi ne bwe gibeera myezi 2 nga offisi yeemanyi nti ebbanga lyabwe lye baasayininga naawe liweddeko, offisi eba tekulinaako buvunaanyizibwa. Kadama ono naye ali mu mbeera y'emu era abadde yeebuuza ekintu kino agenda kubeera ng'akikola kuba boosi we amugamba amwongezeemu emyezi 6 naye nga tebayise mu offisi. Ate n'abuuza kati bwe naafuna ekizibu mu myezi gino 6 offisi erina engeri gye nanyambamu? Katusooke tumuwulirize. Olamusizza Mr. Kadama, munnange gyebaliko. Ssebo nsaba ontaase ompeemu amagezi nkole ntya kuba mpulira nsobeddwa. Najja wano mu mwezi gwa 11 era ng'eri nkozeeyo emyezi 6 gye nali natuukira ne nfuna n'ennyumba endala. Nenkimanya nti ngenda kukola wano emyezi 1.5 era nga nabo bakimanyi nti ngenda kukola wano 1.5. Naye bwe nabagambye nti bannange, nabagambye jjo nti nga 8 contract yange eggwaako kuba najja wano mu Saudi nga 8. Bwe nabagambye nti nga 8 nga ndaba ziweze nga 4 naye nga 8 teyeenyeenya, siraba kyagamba. Tandaga sayini nti ngenda kuvaawo ne mugamba munne contract yange ekoze eki? Eweddeko. Naye nga kye ŋŋamba okukola nabadde nga mpulira nkyayagala okukola era mmanyi bwe mba ngenze Uganda njagala waakiri oba mmazeeyo omwezi gumu saagala kuyingira mu mwezi mulala. Nkole kye nkomyewo nkole oba mpange ewalala oba nfune ewalala gye ŋŋenda. Nga ŋŋamba baba bampisiza ku offisi ŋŋendere ddala ne tiketi n'enkomyawo. Nga muli ŋŋamba bwe mba nga kkiriza tuteeseganye nga anannyongerako ka ssente nga bwe mpulira abalala nti bwe bongerayo contract babongeramu ku ssente. Bw'aba tuteeseganyizza naasobola okukola. Oba yesi mubaamu obuzibuzibu naye nga waliwo buga nti nja kuguma nja kusobola okupambagana nabwo. Ne mugamba nti ojja kunnyongerayo ki? Muli ŋŋamba singa tuba tuteeseganyizza mugamba nnyongeremu ku ssente nnyongere okukola. Naye ye bwe namugambye nti contract yange eweddeko yaŋŋambye nti nze nakugula emyaka 2 teginnaba kuggwaako, emyaka gyange 2 teginnaba kuggwaako. Ne mugamba nze tongulangako myaka 2, si ggwe wanzijawa, si ggwe wanzija e Uganda. Nze nakolayo eri ddala emyezi gyange 6 ne wano emyezi emeka guno omwaka gwange 1.5 guggweerako wano. N'aŋŋamba nti yeyangula emyezi 6, yangula emyaka 2 mbuzaayo emyezi 6. Kati yaba afiiriddwa nti ye contract yange ya myaka 2. Ne mugamba gimpe ngirabe, gimpe nze njogere n'aba offisi yange, gimpe ngibaweereze ngirabe. N'aŋŋamba mbwa sigenda kikuwa oba ogenda naye sirina kyakukola naye nze mba nfiiriddwa ssente zange. Ate ne ndaba nti ayinza obutansasula omwezi gwange guno kubanga ne giri 2 abadde nga tayagadde gimpa, gibadde gya lutalo okulaba nga nfuddeko waya n'asobola okugimpa
n'asobola okukimpa kitegeeza yali nemukiwulira ne ŋŋamba ayadde ayagala kundi sente zange mugamba nti mazeeyo kwabangulira tiketi muli mu birowoozo byange kaakati neera nakirowooza nti ayinza okwagala okundi omwezi gwange guno naye kyembuuza gundi ene kampuni yange zeŋŋamba nfunyeemu obuzibu abandeeta baba basobola okuntaasa singume mmaleyo emyezi gino mukaaga kubanga okukola kyo mbadde nkyayagala naye oba nkigumire mmaleyo emyezi gy'omukaaga naye bwe mba nfunyeemu obuzibu kampuni gundi yange eba esobola okunnyamba neewuliriza ensonga zange kuba luli yali ayagala kuntunda ne mbakubira ne bayogera naye era n'ayomba n'atandika okukola obukolomooni n'ancunya nnyo kubanga mmuzzeemu era n'aŋŋamba lwaki nawaabye kuki ye amanyi emyezi 3 bw'abanguza emyezi 3 bwe giggwako yaba alina obuvunaanyizibwa gyendi gyayagala gyantwale ekyo nekikola ki yancunya yambonyaabonya nnyo omusajja oyo ate nga musajja yabikola n'ajja n'akuvumira engoye walabaka wakatuli nti lwaki olugoye lululise lwaki kwekandayomba ekintu kyotalaba kyotategeera najja n'asumulula amazzi n'akugamba nti amazzi gano wageerabidde ogasiba kyokka nga omaze ennaku 2 togasumuludde kukoza lujja kati nempulira nga ntawaanya akaseera kabeerawo alina amaka 2 naye akaseera kabeerawo nga ncunya nnyo olw'okuba namuddamu kati neebuuza singa nguma ne mmalayo emyezi gino emeka emyezi 6 omukyala gy'agambye kuba nze mba sisalwa ssente zange baba bansasudde naye nga zaanaazinsasula naaligumi naye kampuni yabe ekyanninako obuvunaanyizibwa nga yeemanyi kontrakiti yaggwako kyenjagala onnya